obadde kukiwana ensonga gye tuliko lwali tukuŋŋaanyizza nze kennyini nze nasalawo omulanga guno nze nagukuba kubanga tulina baganda baffe tukola nabo guno omulimu gwaffe gw'okusanyusa bannayuganda naye abali mu mbeera yeetaaga obuyambi ate obuyambi buno si bwa nsula oba si bwa kulya naye obuyambi bwa bulwadde obuyambi bw'obulwadde tebulinda tulina omu bamuyita Kodichu akola ne munne bagita Crazy University bamuyita Nakayima gwakola naye yono wano then tulina n'omulala bamuyita Bobby Brown akola ne Aaron Niro era Bobby Brown yatera nnyo okukola ebintu bya Bebe Cool abatera okujja comedy store adakola nnyo ebintu bya Bebe Cool naye alina obuzibu okuliraana kidini ye kati ate oli Kodichu yate embeera gy'alimu bwe kuba ku 10 ayinza okuba ku 10 ayinza okuba alinako ndowooza na 1% obulamu kubanga ye aweddeyo okusinyi bamuteekako eddakiika 5 ne bamuzaako ne bamuteekako eddakiika 5 ne bamuzaako alina obuzibu bingi mu lubuto sinza byogera kubanga obulwadde si bulungi nnyo kubunnyonnyola nsi okiwulira naye ng'eddagala lye bamukuba buli lunaku akuba eddagala lya $35 buli lunaku tetumanyi kigenda kukoma ddi kubanga ali bubi na kati ssaawa zino era aliko oxygen we twogerera ne oxygen takyamuliko we twogerera akatambi kentandise nako katambi kakwatibwa ennaku zaabadde 2 zokka emabega mwana mulenzi MC Mariachi okuva wali mu comedy store eya Alex Muhangi bwe yabadde agenze maaso n'okubanga akuŋŋaanya ba comedians banne bagende maaso n'okubanga beekwanyakwanya balabe engeri gye basobola okugenda maaso n'okubanga bafunamuko akasente okusobola okontributinga eri ba comedians bannaabwe ababiri ababadde ku ndiri nga balira oba ng'embeera mwe bali ekaabya amaziga wabula omu ku gwe babadde basondera ssente mwana mulenzi ono comedian amanyiddwa nga Cold Q obulamu teyasobodde kubanga abuwanirira oba ddunda yagambye nti nedda osanyusizaako abantu ky'obasanyusiza komawo ewange ku screen mwana mulenzi gwogenda maaso n'okubanga olaba yamanyiddwa nga Cold Q oba Cold Q eyagenze maaso n'okuba nti nno ayabulira obulamu obw'ensi eno bwe tutandisa akavidiyo kali mwana mulenzi Mariachi omuntu gw'abadde ayogerako nti buli kadde abeera ku oxygen bamuggyako eddakiika 3 ne bamuzaako ye mwana mulenzi gw'ogenda maaso n'okubanga olaba essaawa zino bw'obanga oli muntu anyumirwa ennyo komedi wa Alex Muhangi oba sheeyo eya comedy show eya Alex Muhangi gyagenda maaso n'okubanga astaginga mwana mulenzi ono nkakasa wali omulabyeko wabula oyinza okuba nga feesi ye obadde togifaako nnyo olw'ensonga nti bwe baba bazannya babiri ekifaananyi nga bazannya babiri kyekyo kyogenda maaso n'okubanga olaba eddakiika eno ababiri bano babadde ne comedy duo yaabwe nga bagiyita Crazy University era nga bazannya comedy waabwe nga bw'olaba Maulana and Rain bwe bakikola nga bw'olaba bali bagayi b'oluyongono abazannya ababiri bwe baba bazze ku stage ne baana balenzi bano aba Crazy University bwe babadde bakikwasaganya era oli gw'olaba mu saati eya white erimu eya black side eri ku mukono ogwa ddyo mwana mulenzi oyo Cold Q yagenze maaso n'okuba nti obulamu obw'ensi eno abwabulira embeera y'obulamu mwana mulenzi ono abadde alina ekirwadde kibadde kigenda nga maaso n'okuba nga kimubala embirizi kino nno nga kibadde kigenze maaso n'okuba nga kimala akabanga nga kigenda maaso n'okuba nga kimusogonyola era mwana mulenzi MC Mariachi yagenda maaso n'okuba nga avaayo jujjuzi wano mu katambi k'enkula ze n'agenda maaso n'okuba nga annyonnyola buli omu n'agamba nti mwana mulenzi Cold Q
ate ye ebibye bibi nnyo n'okusinga ebya mwana mulenzi Bobby Brown gwe tugenda okuba nga twogerako. Mwana mulenzi ono Cold Q abadde buli lunaku yeetaaga emitwalo gya Uganda 35 okujjanjabwa. Emitwalo 35 gy'abadde yeetaaganga buli lunaku ogenda maaso n'okuba nga ajjanjabwa ekirwadde ekibadde kyefumbeka ne kyesiba mu lubuto lwe, era ng'obulwadde bwe mwana mulenzi MC Mariachi yagenda maaso n'okuba nga abwogerako jjojuzi wano n'annyonnyola ddala kiki ekyali kigenda maaso n'okuba nga kitawaanya mwana mulenzi ono Cold Q okuva wali mu Crazy University. Wabula obulamu bwe wadde nga MC Mariachi ne banne baadde bakuba bukubirire okunoonya akasente akasobola okuba nti mwana mulenzi ono kamutaasataasa n'okwongera ku bujjanjabi bwe wali mu ddwaliro, teyagenze maaso nakuba nga alusuka olumbe lwagenze maaso olw'okuba nga lumugjawo. Abafamire be bakyali mu nteekateeka ez'okulaba nti mwana mulenzi ono awerekerwa era atwalibwe mu nnyumba ye ey'olubeerera mu buufu obwo. Wabula bwe tubaawo nga tusenvudde ne tuvaawo, mwana mulenzi gwogenda maaso n'okuba nga olaba ku screen eddakiika eno, era bw'oba nga oli mwagazi wa stand up comedy era ng'oli muntu alaba nnyo comedy wa bannayuganda, mwana mulenzi oyo gw'olaba amanyiddwa nga Bobby Brown. Mwana mulenzi oyo Bobby Brown era naye wa duo, bw'aba akola comedy we amukola ne Niro mwana mulenzi oyo Bobby Brown naye we twogerera ali ku ndiri, embeera y'obulamu bwe mbi nnyo nnyini ddala, embeera mwali si nnungi. Mwana mulenzi oyo Bobby Brown amanya g'amatuufu ye Simon Katongole, nga ekibiina kyabwe beeyita Bobby Brown and Niro. Ojja kujjukira emabegako wali baafuna mukono obutakkaanya ne baawukana, wabula oluvannyuma ne baddiŋŋana ne bamanya nti balina kukolera wamu. Mwana mulenzi oyo nno embeera egenda maaso olw'okuba nga emutawaanya kyekyokuba nti alina obuzibu ku kawaggo ke ate era wamu ne ku nsigo. So mwana mulenzi oyo naye ali ku ndiri, ebibye si birungi, ate nga bagenda maaso n'okuba nga bamugaana n'okuddamu okuba nga apafominga. Kigamba nti okusinziira ku ye yeetaaga obukadde 5 asobole okuba nga akolebwako sajare, ng'omwezi guno ogujja ogwa Novemba tegunnaba kutambula nnyo. Yeetaaga sajare agikole nga Novemba at least yakatandika, wabula bambi akyanoonya obukadde bwa Uganda 5 bukyabuze. Era y'ensonga lwaki ba comedians banne omuli mwana mulenzi MC Mariachi, okuli taata Saamu awo, Kaleera nabalebeekaawo ba comedians bangi nga bambi batoba nnyo okulaba nti basobola okukuŋŋanyiza ku munnaabwe akasente asobola okubeera nga ajjanja bw'ave ku ndiri. Omwoyo gw'omugenzi mwana mulenzi oli eyatufuddeko Cold Q, Mukama mulamuze ekisa abassiddi omusunsu ziri erinnya Agaliwo gwe mukutu. Thank you.